Yes, Faadi TV yuji mbandiza kade kano mumfoenge ku YouTube channel ngibaita Faadi Yogi News mbani updates eziba zitambula mugi following munange mugi following tadi ya mawulire aliwo omusajja gwe bakutte ssebo abadde following n'abatanze okumala ebbanga nga tadde ku Faadi Yogi News gendo obino obirabye byewulireko naabwe amaze ebbanga mu following n'abatanzi bamukutte ageza kuyingira studio za BBS Telefina video njitadde ku Faadi Yogi News eno nteekayo neri nteekayo zinonye kozo nazonna o subscribing Faadi TV Yogi neri o subscribing nayo ojja kuba okulaki ojja kufuna notification nga ntaddeyo video kwa YouTube channel yange endala nuri nsonga zonna subscribing ko ojja kubafuna zi updates notification Faadi TV Yogi Faadi Yogi News KBTV Yogi KRTV Uganda na zonna zange nenge ezamawulire ziri bbiri Faadi Yogi News ne Faadi TV Yogi Kadama Halima Akomyewo abika yakomyewo nako mu wiki ndowooza eno ba wiki eri ewedde naye nga yakomyewo banga sigwanvu nnyo nga akomyewo ne baba Calvin Kanja byabagirira bannange bikambwe bikawo Calvin Kanja linga atasanyukide kya Kadama Halima kudda jukira Calvin Kanja mukusooka Kadama ano Halima Kadama yali alina okudda ndowooza mwaka oguwedde ogwa 2022 nga gugwako ne Calvin Kanja yagamba takiwagira era mukwaba bakulaki abateekawo embeera n'atadda Calvin Kanja avuddeyo ng'ayogera bintu bikambwe abatagala Kadama adde kati yebuuza azze agenda kukola mulimo ki agenda kukola mulimo ki bagenda kwerya nkuta tatuse kwerya nkuta ne family ye Calvin Kanja obusungu bungi Calvin Kanja yesi musanufu n'ensonga za Halima kubanga yakomyewo Uganda agamba Halima alina omusango mu kooti yaguwangudde atya yaguwangudde nga tutwalabye nga batudde mu kooti bannange Calvin Kanja olutalo lwagudde ku Halima simanyi ali mu baana agenda kikwasaganya nti simanyi omanyi obwakuggulako olutalo bannange bibasi byangu gyoli Faadi TV Yogi yana kusaba subscribing atonyegene kadde nga Bambi mwana mwala yakomyewo jukira ono yadduka ku bosi we nga amukozesa bu video ku social media naye nga ate tabyagala abasinga batandika n'okukola kino gamba nti munange ono yali akoze ki yali afudde ne munange yali gyalinga mulamu nga amoga naye yasobodde okukola ki yasobodde okuvaayo naye nga Calvin Kanja baba byayogera byo bikambwe byonna byayogera bikaawo biringa mululuuza bikaawo biringa mululuuza busungu bungi Calvin Kanja busungu bungi naye nga ye Halima yakomyewo era akomyewo bulungi nnyo talina kimuluma talina wamuluma Calvin Kanja yeebuuza bannayuganda abayaniriza Halima ku kisaawe ne mutekako be yeebuuza kakati bintu gye mwamutaddeko ye Uganda mufaaki kyabuuza ki kyakoze ekyo Calvin Kanja no yabyogera ebyo obusungu bungi agamba yakomyewo agenda kukola mulimo ki wano Tewatuse kweri enkuta n'abafamily Calvin Kanja busungu bungi banange bagita Faadi TV nenga agambye bendera bannayuganda gye bamutaddeko ako katijjo akawedde emirimu mwamutaddeko yaki kyamaanyi kyakoledde eggwanga buzira ki ngiri bannayuganda bangi nnyo abaziranga bo obakomawo temubatikako bendera wadde n'emu temubaaniriza nga mwamwaniriza yakoze kyabuzira ki baba Calvin Kanja busungu bungi following ku Faadi Yogi News naye mbayo n'amawulire agaba gatambula gi following tandika okubanga ogi following Faadi TV Yogi Faadi Yogi News tandika okubanga ogi following tandika okubanga osubscribing nayo ogi subscribing ko nayo atonyigene kale YouTube channel yange endala Faadi TV Yogi nayo yange subscribe tosigane nga following on YouTube platform abizigalenga on following updates simba nazo boyonaku olukya ensonga za Calvin Kanja busungu bungi ekisungu kingi oba afaaki simanyi naye nga munange mwebale kusaba Halima yakomyewo bulungi nga talina wamuluma yasobodde okubanga akola ki
havaayo Bawalabu n'akomawo e Uganda naye ng'ate Calvin Kayanja yataddewo ekibeerabeera yataddewo embeera binaakomawa katuninde tulabe wa gye binaggwera byonna wa gye binaakoma byonna ffe tujja kubawo nzinjako mbibatuusaako byonna byonna just making sure nga osubscribinga ate onyige ne kale ne comment section weeryawo oba kabuntira mu comment section ate sigale nga onfollowinga mbaagala nnyo era mbeebaza mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo muli b'akabi nnyo muli ba mutawaana nnyo okuba nga mugyekumirako n'okuba nga mugifollowinga subscribe ate onyige ne ku kale subscribe ate onyige ne kale Calvin Kayanja omuwa amagezi kiggwe nga ggwe omuwa amagezi ki kubanga ye agamba Halima bye bamusanyukidde ku Entebbe airport bya kisiru temuli makulu alina omusango mu kooti tannaguwangula essaawa yonna bajja kukola ki bajja kumukwata olw'omusango gw'alina mu kooti mubeere bulungi nfollowinga ne ku Fadiyo Good News ne YouTube channel yange